kakati waliwo abantu ate abandeetera obuleetezi nkitwala nkireete nkigambe ntya waliwo ate abandeetera obuleetezi mbuyite busungu kiki mwe abajja mu inbox yange nga mwogera nange ku bintu bino eby'omutungwe mulimu messages ezimu z'osoma n'osiriikirira n'ogaanya kakati ono muweereza ali ludda tumulabeko olukukirawa kamwebazibwa nnyo ddala mwe sagala kwatula mannya gammwe bw'oba tovuma mmanyi bulungi nnyo nkimanyi bulungi nnyo mwalwala endwadde ya Tomu Mugerwa eyo mwagirwala kyo nkimanyi bulungi nnyo nti ye Tomu yafuuka Nebukadduneeza mu bulamu bwammwe Kristo we yali mwamuggyawo ne muteekawo Tomu okitegeera nti olwaleero kyangu nnyo okudifendinga Tomu kyangu nnyo era muli mu kulwana kumudifendinga naye ate kizibu nnyo ate okudifendinga bye ndi mu kwogera bye ndi mu kubategeeza mukulu ansindikidde message awo mukaawo muzibu wavuma simanyi daddy Tomu for life forever and ever nze sibifaako forever mwagala w'abangi sifuddeeyo n'ebyenjogera osobola okubyadressinga nti bifu oba nedda waliwo oluganda wano ndabye gundi ye comment ye agambye there are marriages of Team Begayirizi members which have collapsed, men getting other women after dumping the first wife, others almost collapsing. Bye bino ebigenda maaso mutundwe bye bino ebiri maaso mutundwe lwakuba kati ekizibu ekiriwo nti mutundwe balina ekifaananyi kye baayambala abantu baawo yensonga lwaki babasoosa mu ttiimu babasoosa eno wansi eno bayitayo batya eno bayitayo mu bapya lwaki babasoosa mu bapya ensonga weeri nnene gye sigenda bagamba kati n'ensonga weeri nnene nti abantu baawo batya babazimbamu ekintu nti oyo paapa mulamba emutundu awo yafuuka paapa yatasobya ekkanisa y'abakatuliki tebagicorrectinga tebagirebukinga faaza kyayogedde paapa kyayogedde kibeera kyekyo. In fact muzeeyi Tomu Mugerwa mwabatakimanyi yali agala kujjawo Team Begayirizi olumu muzeeyi Tomu Mugerwa ngenda neŋŋamba oba musaasiremukko kubanga naye ali mu buwambe alinga nga Susan Makula ababuuza lwaki ekifaananyi kya Susan Makula nkiteekawo awo. Susan Makula yakulembeddemu omwoyo gwa Jezeberi era gwe mwoyo gwe gumu gwe guli emutundwe. Situnulidde enjiri ebuulirwawo kubanga sina kyenjagaza nti ngikomentingeko nedda naye kino kye ndi mu kwogerako mwe kye muli mu kubuusa amaaso ne muwoza forever and die forever with that bajja muziika mu kofini ya nsonda nnya tojja genda naye newoba omwagala nnyo tojja genda naye ate mwabawoza mwagala nnyo temumwagala kubanga ebikolebwawo mubimanyi naye musirisi. Okimanyi bulungi nnyo nti Tomu Mugerwa yali ayagala kujjawo Team Begayirizi ani yamulemesa ogijjawo maaza yamulemesa ogijjawo naye ate Tomu Mugerwa ebintu bino abakyala abo bajja ne babikugamba complaints nyingi nnyo zijjawo mu ofiisi yo okuva mu Team Begayirizi ddala abaweereza baawo bajja ne babikugamba kiki kyobaddamu muzeeyi Tomu kiki kyobaddamu muzeeyi Tomu nga bw'oyimirira n'ogonda n'okozesa eddoboozi erikakkamu obugonvu n'okuba buddansawo ne bakuba mu ngalo ebyo abakyala bye basinga okwagala naye ebigambo by'obaddamu binakuwaza era nze nkutunulira nga ndaba nedda abasajja mwabafumbirwa abaavu kakati mumuleke banoonye Mukama anaabaddamu gwe nga owuwa asula naawe munda mu nnyumba maaza Tomu Mugerwa gw'owuwa omwami ng'okunnumba naye buli wodda wuyo nalabye vidiyo yo ng'oli mu kwebaza Katonda yampa omwami emmotoka angulidde emmotoka ebiddelelelelele lolo kino nakiri n'oyogera obulungi bwe bwonna naye jjukira naye wajje wamujja omwami oyo naye jjukira wawo wamujja. That's why nti nze mba nkompeyalinga omwoyo ogwa Jezeberi oguli emutundwe
gwe gumu n'ogwa Susan Makula sirikiriramu weebuuzeemu naawe muzeeyita omumugera waawe wamujja kakati gwe olwaleero weeyagala naye ng'ate amaka ga banno gafa nedda abali mu mutundu awo nze njagala obbabuuza abali mutundu awo mu ttiimu beegayirizi mukyala Christine musumba Christine Ssebucyu kiki ekyatta amaka ge mukyala Christine muwanika emikono ne muyimba ne mukola biki yumin temumanyi bigenda maaso bwe muba mwegayirira biki bye mwegayirira musumba Christine Ssebucyu waliwo omukulu ansindikidde message mu WhatsApp yange azze nanoonya WhatsApp yange nanvuma bubi nnyo nandagira ddala nti oli mu kulwanisa mutundu ogisule ne tojja gisuula n'agattamu okuvuma. Of course nze olulimi olwo nalumanyirira lw'abantu ba mutundwe bo buli kaseera bo balowooza nti mutundu eri perfect nnyo tewali kabi kagiriko era abakebezi baawo abalabi baawo abeegayirizi baawo balaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Ani ono ani asindikira message mukyala Christine kisaache omusumba Christine kisaache yali mukyala wa Ssebucyu kiki ekyabaawula kakati maaza ye kyakola kyeyakola ng'agenda ng'azimbira mwami Ssebucyu amaka ebuloba ekyo kyakola abakwata n'abatwala n'abazimbira amayumba n'abagulira amapoloti kati ekyo kyobeera okola obaliisa emmere obaliisa ekyemisana obaliisa ekyeggulo obawaawo busente kati ekyo kibba mayindi yaabwe ne beerabira bakyala baabwe waka. Kati mukyala Christine Ssebucyu mumanyi gyali mumanyi ye gyali naye ng'ate Ssebucyu waali mu security waali awo waali omukyala empeta ekyaliko ku ngalo mbuuza omukyala empeta ekyaliko ku ngalo mbuuza ekyaliko ku ngalo eya Christine kisaache Ssebucyu ekyaliko ku ngalo yaddawa yadda eri simanyi bayiteyo batya yesu sadi zeyo kisigula si gyali gyapangisa omwami ali eri buloba naye abasajja nammwe amagezi mulinga nga abatalina mu mitwe mumusalawo okuholdinga kambabulire. Let me tell you ate nekino njagala kukibagamba mwegendereze nnyo okusiiba n'okusaba okwa buli kaseera. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti musabe muleme okuyingira mutunule musabe muleme okuyingira nga mukukemebwa era agamba nti ebiringa ng'ebyo biyinza obutavaawo watali kusaba na kusiiba. Naye abange okusiiba okuno okwa liitiriiti njagala mbabuulire ekyama era njagala mbabuulire ekintu ekituufu. Mbadde n'abaweereza bangi mu kibuga mbaddewo mu baweereza mu kibuga mbaddewo abantu abamu babayingiza mu kusaba n'okusiiba olw'ebintu bye bakola olwa saddaaka zaabwe. Abantu balina zisaddaaka nga zibakaabirira zizabbaaka faya ng'essaala zammwe olumu ze ziri mu kubawanirira buli mwezi kusaba na kusiiba nnaku 4 nnaku 3 ng'omukyala ewaka n'oyerabira okufumbira omwami wo kubanga muli mu kusiiba. Kugambe mbamanya abakazi awo abali awo bwe balangirira okusiiba emutundwe ewaka ewewabbaawe naye entamu nga baziwunzika kugambye bo balinga nga abafumbirwa obuweereza mbabulire mutabeere sirias obuweereza busobola okusanyawo amaka fulaati 100 ku 100. Nkugambye ttiimu beegayirizi yonna gwe temwebuuza musumba ani onaali bamwitaani omulala ono Patrick Kisitu omukyala we gwe yasooka okufuna yaddawa gwe yali alina n'addako n'afuna omulala awo. Kiki ekyatta amaka ago? Kisitu si ono muganda wa Rodini. Kiki ekyatta amaka ago? Oyo afuna mobile money. Kiki ekyatta amaka ago? Nze mbabuulira ekintu ekiri awo kiri mu kutta amaka mwe muli wano muli mu kulekaana tuviire ku Daddy Tom nze sibaganye mumwagale mugende ne mu buliri bwe mwebaka eyo anti mumwagala nnyo mumulise n'emmere. Nze mbagambye amazima gaago ekintu ekitta amaka kiri awo mutte mubeegayirizi mubeere bulungi.
mubeere bulungi mweraba.